Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Bajjajjaffe baalugera ne bagamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Toyinza genda maaso na kubeera ng'okuma omuliro n'oleeta oba oliawo enku eziyinza okuba nga zitandikiriza okuma omuliro oba oliawo nga zenkanankana n'ebisiki nga zonna nnena olina okuŋŋaanya ku busubi, olina okubeera nga ate ofuna ku bumuli n'obutiititi obutinitini osobola okukwata okuma omuliro ate gukwase ebisiki. Awo nno Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Nange ge makulu ag'okungulu naye wabula ag'omunda gategeeza nti munnange bw'oyagala obwenkane n'abakulu abakusinga muyinza okumaliriza ng'ate temumalizeeko mwenna. Musajja mukulu Medard Ssegona yavaayo n'ategeeza nga bwe yeetaaga entebe ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye mukulembeze we pulezidenti w'ekibiina ekya National Unity Platform. Era bwe yabadde ku kitebe kya NUP Kavule lunaku lwagulo ng'akomezzaawo forms ng'eziraga interests ye oba okwagala okwesimbawo ku kadi oba okuvuganya ku kadi y'ekibiina kya National Unity Platform eri okubeera omubaka wa Busiro. Kaakati nno biki ebyagenze maaso n'okubeera nga bibaawo. Ono yategeezezza nti ye muntu yekka mu kibiina kya NUP ali overqualified okuba nga afuna kadi y'ekibiina avuganye ku kifo kino kubanga teri mubaka mulala. Abaganda awo enzijukirira nga bagamba nti mwattu ewakula ennume tewakula emu. Kyokka ate era ye musajja mukulu y'omu amaze nga kakkanye amampaati oba oliawo ne gamuvaako. Bibadde bitya byonna mbikuleetedde njagala obeere nga obimanya. Kyokka ate bwe tweyongerayo ku wabweru w'eggwanga ekiri mu Iran ne Israel abaganda bagamba kifumba mutuku. Nkuleetedde ebimu ku biri sayidi yeeyo naye tube nga tubimanya ate tusobole okuba nga tutambulira wamu mube nga mumanya ensonga semasonga nga bwe ziri. Yenzeddeni abatuusaako ensonga ku mukutu guno ogwa BTN Media Beyond the Newsroom ewava ate oba oliawo ensibuko y'amazima mu ebyo ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Wenkusabira n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gimpere like bw'ogiwa like ate ojja bonkoze bulungi nnyo nnyini ddala mu ngeri y'emu. Njagala okubeera nga nkusaba gwe omulungi angoberera nga gwe munundi gwe ogusosola aba video zaffe obeere ng'osubscribinga ku BTN Media. Bw'omala okusubscribinga okone mu kade okagye mpasunalize okateeke mu all ofune notification ku mboozi zonna nga bwe tugenda maaso n'okuba nga munywanyi tuzikuwa. Kakati katutandikire wano nga Israeli bakyagenda maaso n'okubeera nga balwana era nga bakubagana. Munywanyi wali eri mu Iran ku National TV badde bagenda maaso n'okubeera nga broadcasting live. Awo nno we wavudde ate oba oliawo ne TV yennyini ne bakubawo ne shutting down immediately kadde ako kennyini. Okusinziira ku mukutu gwa BBC gugamba nti presenter munnanga aguddemu enkyukwe oluvannyuma lw'okubeera nga bakubira ddala ku tower ya TV emu mu ggwanga lya Iran enkulu. Njagala nkweko ka clip kano olabekoko. We shall not go into details ya story no cause story mpanvu nnyo nnyini ddala. Embeera mu Iran yeeyongera ogenda maaso n'okubeera nga yeeyongera okutabuka nnyo nnyini ddala kw'oteeka ne Israel. Naye katugende ebutereevu mu bya wano kuba namanya nti bye muzinga oba oliawo kubanga mwagala unless bwe wabaawo ababyetaaga bino okubeera nga mubimanya okusukuluma awo. Muse mu comment section otugambe tubikuleetere ate tujja kukolayo show ng'eri ku ebyo byokka musobole okuba nga ate nabyo mubimanya nga bwe biri. Musajja mukulu ono Honorable Medard Ssegona yavaayo n'ayogera ebigambo bingi. Olunaku lw'eggulo yategeezezza nti mpaawo
n'omu asobola kubeera nga ayimirira mu ngatto ze n'okuba nga amulemesa ofuna kaadi ya Busiro East. Muwayogeredde ebigambo bino nga ne Mathias Mulumba Walukagga ye kaadi yeemu gy'ayagala okubeera nga yeesimbawo. Kati wuliriza. That there is a mischievous possibility of the party choosing someone less qualified for this job than me. I have presented my CV, I have presented my ideas, and everybody would agree. As if somebody is not drunk, someone is not possessed by evil spirits. I'm sure everybody would agree that I'm more qualified for this job than the others. In this party, mu bintu bino by'otakolanga omuntu yenna alina position nga alina powers mikono gye ne bw'abanga muto okusinga nga omusinga emyaka ne bwe giba 10 oba 2 oba 3 omuwanga respect. Ssegona agambye kijja kuba kya bwewussa era kya buswavu obutamuwa card kubanga amaze presentinga CV ye era nga ali overqualified ku kifo kineno. Ku myaka 20 gy'omaze mu parliament gwolowooza nti munywanye waakula ennume waakuleemu ggwe wekka era n'okulowooza nti ekibiina kya National Unity Platform kinatambulira ku ntoli zammwe. Omukulu ono ebimu ku ebyo bye yeesigamako nti n'okola reforms mu ssemateeka wa National Unity Platform nze yakulira akakiiko ako akabannamateeka akatuula ne tukola oba oliawo ennongoosereza mu constitution etannaba kubeera gazetted eri mu EC era n'ategeeza nti mu constitution eyo mwe muli akawaayiro akagamba nti omukulembeze tafuge nga bisanja bisukka bimeka bisukka 2. Well and good. Olunaku olwaleero musajja mukulu Medard Ssegona avuddeyo n'akutegeeza nti bwe batamuwa ekkaadi abazigaba okujjako nga baliko ebintu bino 2 nga bali possessed by evil spirits nga bakubidwa nga balinyiddwako mandwa oba emyoyo emibi oba emizimu nga bakubiddwa mizimu. Ekirala mpozi when they are drunk mpozi nga banywedde nga batamiivu obutamuwa kaadi nti ekitegeeza musajja mukulu ono agenze okujja nga ali 100% sure nti alina okufuna kaadi. Jjukira nti kaadi z'ekibiina kya National Unity Platform kyekibiina ekyavayo ne kigamba ffe tetugenda tunda kaadi zaffe ne wabula buli muntu alina okujja alina obeera competitive alina okubeera nga ku ground alina amaanyi era nga ku ground bagamba nti omuntu ono gwe tuba tuwa kaadi gwe tuba tukomyewo omuntu oyo gwe tugenda okuwa kaadi alina okubeera nga waliwo ne percentage ku kibiina gye bagamba nti ye ono emirimu gy'ekibiina gitambuza bulungi as well as n'okukola emirimu gy'Abannayuganda gye bamutuma mu parliament okubeera nga akola oba ku ground amaanyi gayinayo ngera nupo egamba nti izo zensonga semasonga oba empaji ebbiri ze bagenda okubeera nga bayimirirako okuwa omuntu yenna n'aba yeesimbyewo kaadi. Olunaku olwaleero ye musajja mukulu no Ssegona atugamba nti ali overqualified okubeera nga yafuna kaadi eno era bwe bataagimuwe ajja kubeera nga munywi abadde ababagabye kaadi bajja babatamiivu oba nga balinyiddwako mandwa. Kyendowooza nti si kirungi yaddakamu n'akeddagala regardless nti omuntu oba omusinga emyaka oba omusingako ebitabo kyonna kye kiri wabula olina okumuwa respect mu position yonna muwaba. Singa yakoze statement egamba nti nange nzize okusaba kaadi okundaze okwagala kwange interest yange okubeera nga neesima nvuganya kozoze mu kuvuganya tozze kuweebwa buweebwa nti no respecting ne ba opponents banno kati bwe bukera ku machanga kaadi bagiwadde Walukagga ogenda kugenda oyimirire ne bampuga ekitegeeza because tojja kukkiriza kwemirira wansi wa muntu ali less qualified. Tuddeyo tumanye ssemateeka w'eggwanga agamba ki bwe tukeera ne tubikula constitution ya Uganda eno mweno constitution batugamba nti omuntu yenna ayikirizibwa okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa parliament ayina okubeera nga ayina advanced level oba A level senior 6 okubeera nga yeesimbawo ku kifo ky'omubaka or else anything equivalent to that. Nti n'omuntu emaliriza senior 4 n'agenda n'akola certificate ye mu nursery teaching n'akola certificate ye mu mechanics and motor vehicle because ebitya asobola okujja neyesimbawo ku kifo ekyo era abeera well qualified okubeera nga akifuna according to the Uganda constitution. Kakati there is no way you come out n'ogamba nti igwe
ng'omuntu sekinomo oli overqualified okubeera nga ofuna ekifo ekitegeeza oba otandise okudimininga abakulu and another thing oba oyisizaamu ssemateeka w'eggwanga eddamba oba oliawo ekitiibwa kubanga tatugambangako nti omuntu alina okwesimbawo alina okubeera nga munnamateeka alina okubeera nga alina masters alina okubeera nga alina phd alina okubeera nga alina bachelors degree ne bwaba mwana nga yatudde butuuzi n'agenda amaliriza okusoma senior 6 ng'agimaliriza last year nga results sezikomyewo abeera qualified okubeera nga afuna kaadi ey'ekibiina kyonna ne yeesimbawo era n'agenda butereevu mu palamenti lwaki tuyinayo n'ababaka mu palamenti nga basiniya yakuna nga balina certificates but it is equivalent to a level certificate awo nno Medard Ssegona wagendera maaso n'okubeera nga ayokya ono nno mwetegereze nnyo steps ze bagenda maaso n'okukola ye yennyini yavaayo n'akola statement egamba bweti wuliriza Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa pulezidenti wa NUP addako ajja kuva Busiro yenze. Pulezidenti wa NUP addako ajja kuva Busiro yenze. Ye musajja mukulu Medard Ssegona ye positioning okubeera nga embuye ye addako okubeera pulezidenti wa NUP. If we are to ask ddala Medard Ssegona biki byakoledde National Unity Platform era biki byakoledde Bannabusiro East mu myaka gy'amaze nga akulembera 15 n'omusobye baagala genda myaka 2 plus biki ebyo ebyenjawulo Medard Ssegona byataddewo era bwe tuba tugamba nti ku bantu abalina bye bakoze ne mu kibiina kya National Unity Platform nga tubalaba nga baluwanye ne bafungiza betwinza okugamba nti ono singa Kyagulanyi stepping down omuntu ng'ono asobola okukwata ekyo entebe eno ye musajja tutegeezezza nti ye ali well qualified oba overqualified n'okubeera nga afuna ekifo ekyo ekitegeeza ne mukama we Kyagulanyi ali less qualified era aba asobola okubeera nga agamba nti mukulu vaawo bino nno bw'oba bitunuulidde biringa ebisindika sigino gye muli nti omusajja ono tali nammwe naye agenda maaso n'okubeera ng'ateekawo embeera alina sigino zasindikira abantu nti olunaku lwalikeera n'asala eddiiro ne yeegatta ku banywanyi be bajja kugamba ekyamugobye eri yayogera bw'ati ekyamugobye eri kwali kukola bw'oti bino ebigambo ebimu ogenda obiwulira naye nga biriko kiki bitegeeza most especially bw'oba ng'oli deep thinker unless ng'olowooleza ku ngulu ebintu nno n'obireka nga bw'obeera obirabye njagala nkuwe vidiyo eno endala olabe ensonga zino nga bwe ziri kati wuliriza bwe bamubuuzizza yeekubye endobo n'ekiki ayanukudde agambye nti ssemateeka wa NUP tannabagazetingi wakitegeeza nti Kyagulanyi tannafugako yadde ekisanja ekimu singa bamala omugazetinga awo nno wabaayo ebisanja bye bibiri awo we bivaako era nze nzirako kubanga neegwanyiza ekifo ekyo olunaku olwaleero lwategedde n'agamba nti ekibiina kirina ssemateeka atannaba kubeera gazetted nga banywanyi be bakyagenda maaso n'okupreachinga gospel oba enjiri nga bagenda maaso n'okuba nga babuulira enjiri ng'ekibiina kya NUP bwe kitambula ng'ekyangaala nga tebalina constitution oba ssemateeka kwe batambulira wuliriza ebigambo bino eno njagala obiwa akadde obifunemu ky'obiyigamu President w'ekibiina kya NUP enteekateeka wazikomekererezaawo sigambangako kwegeza mu ngatto za pulezidenti w'ekibiina kyange kya NUP nagamba nti ebisanja bye bibiri nga biweddeko kuba pulezidenti nga bwe biri mu constitution gye twakola ekifo ekyo nkyeyagaliza nkisobola era nja kukisaba era nensuubiza abantu nti ekisa kya Katonda nga bwe kiri pulezidenti so wa NUP yekka naye n'owaggwanga ajja kuva Busiro ate si mulala yenze ab'okumanya okutono bagamba nti kati njagala kumuggyako bwe twakola constitution y'ekibiina nze nakulira akakiiko akakola constitution empya ey'ekibiina ky'NUP era conference yazigiisa yatuula wano wennyini w'oyimiridde ne bagamba nze nakiwakanya naye ne bansinga amaanyi nenkigondera nti omuntu tafugenga bisanja tatwalenga bisanja bisukka bibiri era pulezidenti yennyini agamba nti naye ebisanja bibiri bimumala okukyusa Uganda ne tukkiriziganya bwe tutyo n'olwekyo ebisanja bye bitandika 226 ab'okumanya okutono tebamanya kuba constitution empya
tennaba gazetted by the way bakyatulemeseza okugigazetinga mu kooti kati byo bitandika 226 paka 236 n'ababi abo okumanya okutono mu bufunza abatabitegeera nga bampalalira babuuza nti gwengaani okumanya kwabwe kwako kubanga omuntu ng'osomye constitution y'ekibiina kya NUP egamba nti buli memba alina eddembe kukuvuganya ate nze mbagane nti sigenda na kuvuganya naye weewaawo nakyo tekimenya mateeka sigenda kuvuganya naye kubanga nakkiriza nti tubeere benkanya gyali ebisanja bye bibiri mu constitution abimaleko 236 ate tetwogera kukulembera bukulembeze NUP twogera ne kukulembera eggwanga kati kibategeeza abo abatamanyi nti Honorable Kyagulanyi muto wange bw'abanga amaze okukulembera ebisanja ebibiri ekibiina kya NUP tukiwanduukulule tekibiina president mulala oba si kyo nti ekibiina kya NUP tekiivuganye kusimbawo omuntu mulala kuba president wa Uganda nti president anyway teri bukulu butava eri Katonda oba oliawo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Mungu yamuwa oba oliawo kyeyamuwa omusajja mukulu ono Medard Ssegona ebigambo bye biri agenze maaso n'okuba nga yeekuba endobo okusinziira bwe yabyogera era nawe natunuulira waliwo koko interview gye yakolemu ku NBS nga mwatu akubira ddala bulati bwennyini kaakati ssemateeka tannaba kubeera gazetted wabula mu mateeka etteeka lyonna likola okutandikira we libeerera gazetted era nga bwe kiri nti olunaku lwajjo General Museveni yagenze maaso n'okusayininga ku tteeka lya UPDF amendment 225 ery'okuzza bannansi mu kooti y'amagye n'ebintu ebirala byonna ebyalirimu yalitaddeko omukono era munnange wetwogerera kaakati essaawa yonna banditwala omuntu mu kooti y'amagye n'atandika okwera ennemba n'emisango so Medard Ssegona ebigambo bye bw'atyo nga bw'agenda maaso n'okubeera nga ayogera awo wennyini omusajja mukulu ono bwe tumutunuulira ne impact yo ku kibiina kya National Unity Platform ngalaga ye mumativu nnyo era ye agamba nti yaddako ne bwe tuba tutunuulidde mu hierarchy ya NUP tutunuulire ku bantu abali mu pipeline be tuyinza okugamba nti ono y'omu ku mpagi ezizimbiddwako National Unity Platform. By the way, Medard Ssegona si y'omu ku abo ba pillars abazimbiddwako ekibiina kya National Unity Platform. Era si y'omu ku abo abantu be tuyinza okugamba nti bali NUP made. Lwaki? Mulimu abantu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabeeplotingira n'abaleeta n'abazimba n'abatuusa wabatuusizza. Abamu ku abo tutunuulire ku musajja mukulu Lopo Joel Ssenyonyi Besekezi. Banji bamuvaayo ne bamujjavuna ne bagata ajja sobola na bwalopo. Nejjukira nti Ssenyonyi yamujja ku Nation Media n'amuleeta nga tanneesimbako wadde wantu n'awamu. N'amuwa obwogezi bwa ekisinde kya People Power. N'avaawo najja ne bafuna ekibiina ky'NUP n'amuwa obwogezi bwa National Unity Platform ne card ye Nakawa East najja ne yeesimba era n'awangula akalulu. Mu spell ya myaka 2 n'ekitundu n'akwasibwa obwa leader of opposition. Kakati essaawa y'olunaku olwaleero n'abali ba leader of opposition emabega nga ba Madam Winnie Kiza appreciating Joel Ssenyonyi okubeera nga one of the best performing leaders of opposition. Kubanga omulimu gw'omutuufu ogw'okeepinga government in check n'okubasa kuninga agukoledde ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Kyokka ate nga tasuuliridde na mirimu gya kibiina kye ne interests zaakyo oba oliawo n'ez'Abannayuganda abakkiririza mu kigambo kye bayita enkyukakyuka. Bwe tubiteeka ku awo nti obululu bwonna effort yonna eteereddwamu ne bwe tutunuulira recently akeekawempe tulabira ddala Chichi David Lewis Lubongo yakyakoze n'amaanyi ge. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye muntu wa sporting omuntu. Mu mupiira tulina kye tuyita ba sporting directors ne ba scouting teams ba scouts abagenda ku clubs ez'enjawulo ne ba scouting abasambi okusinziira ku statistics zaabwe okusinziira ku performance yaabwe age n'ebintu ebirala byonna. Then ne baleeta reports their award
sporting director n'azitulamu naye n'alyoka yetegereza ensonga n'agamba oyo omusambi mulungi n'amuleeta. Olunaku olwaleero twogera ku musajja mukulu Buwembo Habib eyalondeddwa nga ssaabakunzi wa National Unity Platform. Mpawo n'omu yabadde amulowoozaako era nga musajja wattu yatimbye dde ebipande bye ayagala waneeno mu Lubaga. Kyokka olwamuwadde ekifo twagenza okumwetegereza nga musajja wadde mu pipeline ng'emirimu gy'ekibiina gikolera ddala bulungi. Era ekimu kye yatookeddeko nga akabonero akalaga nti muntu akkiririza mu ki Kyagulanyi kyakkiririzamu n'ekibiina. Yagenze n'awanuukululayo oba n'ajja ebipande bye ebyokwesimbawo ng'omubaka wa Lubaga South, era n'akuŋŋaanya bonna abeeyagaliza ekifo ekyo abanuupu n'abagamba tukwatagane mubeere bumu tugatte Lubaga mumwe mwe munaava n'atwala kaadi nze evudde mu Lwokwano kaŋŋende mbunyise enjiri ya Kkunga mu Uganda yonna tusobole okubeera nga tutwala obuwanguzi obwawamu. Ono nno ng'atunuulidde Uganda as a channel ng'atunudde in a broader picture. Kyokka kya buswavu era kya nnaku nti ku bannabyabufuzi abamu batunuulira obuntu obutini n'ebyo ebifo okusukkuluma ku kifaananyi ekinene oba oliawo kye basiigira bannayuganda ekyokuba nga baagala nti okubawa eggwanga ddamba ng'ate bo balwanira emigaati n'obufo bwe baba baagala okuggyamu oba oliawo ebyenjawulo. So tuyinza okugamba nti teri amanyi ani pulezidenti wa Nuupu addako oba alibaawa 23 oba 6 Owen naye ffenna tukkirize nti kati katusooke tubeereko we tulwanira. Mulimu ababaka abasajja nga bazze bafuga ekisanja kimu kimu. Honorable Balimwezo Nsubuga olwaleero atadde Nakawa East agenda ku bwa road mayor mu parliament agamba nze efuga ekisanja kimu era bwe malaawo ngambita. Kati ddala Balimwezo wuyo yinginiya mulamba musajja byakozeeko tubiraba ne byasobola okukola tulaba potential ye. Lwaki Kyagulanyi bw'avaako tetukwasa Balimwezo n'atutuwala tolaba nga ate kiyinza okuba ekyenjawulo ennyo. Kyagulanyi bwe baba bafudde bo ku gavumenti yaabwe ku byenjigiriza n'ebirala ate Balimwezo ayinza okubeera nga ajjaba mulungi mu bya transport. Uganda ne tufunako ku zino eggaali z'omukka ng'eziri e Tanzania ne tuva ku zigogolo zino ezaffe eziringa Wirubaalo. Kale ebintu ebyefaananyirizaako ko bwe bityo. Ono nno omusajja mukulu yakkiririza ddala nti mu bulamu bw'ensi eno mpawo n'omu ayinza kumwesimbako n'amuwangula. Medard Ssegona. Nyamansava. Buli muntu ayagala omuntu alinga nze okubeera mu kibiina kye. Fakiti omukadde w'entebe ye takoowa kweyagaliza balinga nze. Ekyo si kyange kya Katonda gwe neebaza nti ansiiza akazigo okwegombesa. Eyo nteekateeka sigikolangako. Abaagikola banjagala era nange bannange mbaagala. Naye nina ekibiina. So mu nteekateeka yange olwaleero temulimu kuyingira kibiina kirala. Kituufu. Si ye second term ya president aliko mu constitution gye twogerako tannatandika wabula ng'emaze okulangirirwa mu kyapa kya gavumenti lwajja okutandika. Ekyokubiri saasobola kubeeramu kyemutegeeza waaliwo provision ey'okuwa apologies ne tugissa mu gazeti bekikwatako wawulira beemulugunya saasobola kubaamu era bekikwatako nabategeeza bamanyi lwaki saalimu. Yes, sijja kubeera mu mawulire. Mu ngeri ey'okkinagguka n'okukola ebintu byonna ebyo nno bigambo bya Medard Ssegona. Siyinza muzzaako mukono okujjako basaba ekintu kimu kyokka twesange ku meeting point wali eri Uganda Nansana mu Friends of MC Mayor gwayagala ogenda maaso n'okubeera nga munywanyi ogula ticket ku mutwalo gumu gwokka bwe guti ojjasobola okubeera nga ate ogifuna abuterevu nnyo nnyini ddala. Ate era mu ngeri y'emu ayagala okubeera nga ogula emmeeza wali eri ku mitwalo 5 ojjagifuna ne VVIP ku kakadde. Emitwalo 2 ojjafuna tiketi ya VIP osobola okubeera nga oyingira
Friends of MC May, abayimbi bangi batuleetedde aba Sidiki Vocals, aba Lady Puzzle, Dax Cartel, Suna Beni ow'ebinyanyanyanya n'abalala bangi bonna bajja kubeerayo. Kakati nawe yagala olanga naffe ojja beera ng'otunoonyaako tukwasaganye business butereevu nnyo nnyini ddala. Munzikirize mbateere wano banywanyi tusinkane nga guludde naye akkiriza mbagaliza ebyo bye munjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.